Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza Nansana, Sserunkuma ategeezezza nti tewali amukase wadde amulagidde okuva ku kifo kino, nga kino akikoze ku lw'obulungi bw'ekibiina kye. Ffenna tukimanyi nti ekifo kye nsazeewo okugendako, meeya aliwo yakozesezza olulimi lwe tutakkiririzaamu ng'abalwanyi. Tusazeewo okuweereza abantu b'e Nansana nga tusinziira awo, si lwakuba nti tuguliddwa. Tewaliyo muwendo gwa ssente. Njagala okutegeeza abantu b'e Nansana nti teriyo muwendo gwa ssente gusobola kutugula. Ekifo kya meeya kyagenda okwesimbako kiriko bannakibiina kya Nuupu abawerako okuli Regina Bakitte, Sipiika wa munisipaali eno Wamuza Kasozi, Ssemwanga Joseph wamu n'abalala, wabula nga Sserunkuma agamba nti ku bano yalina obusobozi era nga n'abakulu ku kitebe bakimukwasizza, kyokka nga bino byonna bamuvuganya babisambaze. Bwe ntu nalese ekifo kiri n'ensalawo okujja ku kifo kino okwanguyizaako ekibiina kyange n'okwanguyizaako bannayuganda era okusalawo kuno sakkoze nzekka. Njagala kubategeeza nti mbadde mpeereza mu local government era mmanyi obuvunaanyizibwa bwonna obuli wansi w'ekifo ekyo. Sserwanga Joseph nga naye yeegwanyiza ekifo kya meeya w'e Nansana agamba nti balindidde ekinaasalibwawo akakiiko akasunsuzi era nga ye mweteefuteefu okugondera ekinaaba kisaliddwawo. Wabula ye meeya aliko Regina Bakitte agamba nti Sserunkuma yandibanga kyayagala takimanyi nga n'olwekyo tasobola kukulembera abantu b'e Nansana. Ndowooza ayinza okuba atagala butagazi kyayagala takimanyi. Bw'oba wasaabwe mu pyato gy'otya n'ofuuka Nansana. Nansana eri piwale. Betaaga omuntu nga liida, omuntu obuvunaanyizibwa agenda okulembera abantu. Ng'olina amaka gy'obeera, oli wa buvunaanyizibwa, wazaala abaana, olina obba kansolinga. Ye Zambali Bulasio Mukasa yeegwanyiza eky'omubaka wa munisipaali y'e Nansana yeebazizza Sserunkuma olw'okumulekera olwokaano, wabula n'asaba n'abasigadde bakole bwe batyo okwanguyiza akakiiko. Nze nsuubira muganda wange ono atunuulidde ensonga ennene ey'obuteeyuzaayuza na kulwanagana, twongere okuggumira n'okunyweza obukulembeze bw'ekitundu ky'e Nansana okusigala mu kibiina ky'NUP. Ogwange kwa kukolaganira wamu ne bannabange bwe tukkaanyizza okulaba nga kino tukiggusa era twagala mu byonna okumwebaza olw'okuvaayo n'omutima omulungi ogw'okulaba ng'obukulembeze bwa Nansana Municipality bugenda mu maaso. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agalero.